omu ku bo owa family yalina osooka okutemako ku ntaana nga mwe temunatema nga tetunaba kutema bw'amala okutema nde natambula akole ki agende kati ebisigadde fe abalina obikolako then process eyo bwe tuba tumaze okutema ate bw'oba osima entaana togisima kuno kungulu ogisima eno mabbali ogibotolera eno mabbali n'ogwayo munda waliwo twagenda okusima mabega kaawo lwaki tebasima ntaana makkati gaayo tebasimawo nebanga yattaka yattaka yo nsobola okusima kuba yattakayo kale ettaka lyo lijjamu naye bugaba bino bya seminti bw'okibotola wano waggulu kiba kigenda kugwira ki omufu kati oba olina okubotola eno mabbali oyitemu mu kituli ogenda omugjeyo kino ekyokungulu nga tonaba kijjako ekyokungulu tikikirizibwa kijjako nga tonaba kugjayo keesi bwe kityo bwe kiri kati oŋambye osima n'okkayo waliwo basima n'okkayo kyekyaliyo ekyaliyo ebintu bingi olina kuŋambyeko nti lumu nasima nga nzimbe bulungi munda wonna bazimbye bateekamu ne tairos kungulu nga bakolawo ekijja munda n'oyingira n'osangayo omusoto oba olowoozaaki okutali yadde ekituli kati byebintu ebimu byensangayo osangayo omufu n'osangayo omusota nga guli wansi w'ekigere ekyo eri wansi walokoze okunoonyereza emisolo tegiba gikolayo nakinoonyerezako naye nakifunako mulundi gumu nakinoonyerezako baba emisoto egyo nakagisanga mbijja nga 2 naye ate omusoto omulala ogwokubiri guno gwe bwe twamala okugjayo omufu ne guddamu ne gubulira omwo muntaana kati bagenda okitugamba batugamba oluvannyuma nnyo nti omuntu gwe mwagenza okugjayo yafa nkayana yadde enkayana zaali za ttaka ate enfa ye bamusanga busanze nti nga bwogamba nti omuntu mulamu nenkeera omusanga afudde so bwe kityo wekyali kati nanoonyerezamuko neŋŋamba lazima bamuziika ng'alina eddagala kati liri eddagala bwe lituuka kaseera lifuuka ki omusota ne gumuvaamu omufu kati wekityo wekyali tukyali ku prosesi ya kusimula mufu oyo mumaze okusima tubotole tutuuse mundu omugyeyo prosesi ki ekiddakawo ffe ne tumutwala mu konteina gye twali tukolera awo ku ofiisi nga ffe abalina omukola ki kumutreatinga kati sente z'okutreatinga ezo tebasobola zikiriza zitwala mulago ziba $50 kati $50 ago ge twagabanyangamu ng'abakozi awo nga teziri ku musaala guli ogw'okuziika eno just sure deal kati babayita mutweetinge nange omutima gwe gwatandikira awo mpolampola era ne bantwala ne baŋŋamba leero gwalina okola ki gwalina okusala eŋŋamba ate nakisobola ne bagaa gwagenda okusala osala ki omufu ng'omusala wano ng'omusala wano mulimu omusuwa ogulimu gwolina okuyisaamu akaseke kati akaseke ako mumala kayisaamu n'opikamu eddagala n'empiso kati eno omumwango ogusibako supagulu eddagala lireme kuyitamu eno n'osonsekayo pamba eno mu nnyindo eddagala ewe lyajjula n'oddamu n'omutunga nga bwe omuntu waba agudde ku accident ne bamutunga newuzi bwe twakola omulundi gwe ogwasooka okupika mu mufu eddagala watunula oti